Entaddeyo. Nze maze okulonda ng'obumu ku buvunaanyizibwa bwange naye ndi musanyufu abantu bangi nnyo wano kubanga wojjira woolondera kitegeeza tiwali bantu bakoowu bantu banyiivu bakooye okubalangirirako ebitali bituufu nga balonda balala n'olwekyo gavumenti n'akakiiko k'ebyokulonda balina okwetereza bateetereze bajja kwerondanga bokka n'okuswala baswale ekyalo ekiriko abalonzi 600 balondeko 15 nga bwendabye Kawuga ng'okugula obubokisi kulemye nga n'abantu 10 tibaliiwo. Ekyo kitegeeza nti abantu balina obubonero bwe basindika. So nge local government zino zaali badde enkulu nnyo ze zikola emirimu gyaffe ezikwata ku muntu owa bulijjo. Kansala yabeera omubaka w'okumpi ng'omubaka wa parliament bw'abeera mu ggombolola mu district naye abantu bongera butajjumbira kulonda era nga obadde owulira ku radio embeera si ya mulembe kubanga wano naali badde nze n'ensimba layini naye kati wojjira wokeesuulira n'olwekyo katwesabire. Olunaku lwaleero eggwanga lyetabye mu kulonda okusembayo eza gavumenti z'ebitundu be tumanyi ng'abasente b'amagombolola era nga kwe kuno okulonda okusembayo ddala okubeerawo mu ggwanga Munnayuganda enakwatera okwetabamu okulaba ng'alonda omukulembeze oyo agenda okumuweereza mu bwezi obw'enjawulo okumala emyaka 5 wabula nga bwe kiri okulonda tekujjumiddwa nnyo abantu kubanga bakwetabamu okulonda ne beerabira muno bano abakunze be bakwatako ennyo olw'okubanga yamuweereza ebintu ebyo byeyeetaaga mu kitundu kye ng'okumuyolera kasasiro okumukolera enguudo ezo ez'ettaka wabula n'okumuweeza ebintu eby'enjawulo nga okuzimba enzizi mu kitundu kyo wabula nga abalonzi tebafuddeyo okulaba nga balonda omukulembeze oyo asaanidde okulaba nga baweereza obulungi. Obuzibu bw'enbalolonda bawange mbalala nina kumenya akawogo k'abaana nga tukabanja Embokisi y'obululu olwaleero bagitikka enze manyitwala ku disitulikiti molokayo bajagitomera nina bodaboda yanjane nagitomera bagitikka enze embokisi y'obululu olwaleero twale ku disitulikiti mama lekenze bodaboda yange eri wali nzibya bupya eyo bokisi nsobola ogisimako abadde manyi nti ebyokunywa bino naffe abalonzi batuwa befaako bokko bira byo babiteekako bibyo babireeta badde manyi nti naffe batuwa ku byokulya oba onywa ku ssente eyo ssebo ye mukozi wawana atefuna tumaliridde ne batugaa n'omusanvu gutandika ne buliza agenda okwere 10 bagambye enze esembayo okusayininga n'ensayininga otaddeko omukono ondekeramu abazeze 18 naye onoondekera obutenyo tebujja kuba tebusobola kweyoleza nange enzikirizibwa gikuba ebifaananyi nga bagisumulula oba budde buliza agenda okwere 12 nga neva 10 bulayini ebewano kukakambwe kemutya temwatukozesa wano tumala budde kukakambwe kemutya nga temwatukozesa wendi olwaleero akalulu kano zekakuuma era zekatwala ku disitulikiti olwaleero alonde kakuume bwe bakabba kabanje katongole ejjamiru okuva emikono tukoye okulangirira ebitali bituufu byalero bijja kuba bituufu leero nkakebedde nga katuufu leero mutusalireko okwo ku mazima bannange ebokisi eno nze ngitwala ku disitulikiti abaana bato takkiriza kukubanja wamakalulu ama takkiriza kukubanja kalulu abaana bato kuba kubagenda okukabanja nze kwendi tujja abanja ye gwe tulabyeko atubuulire bulungi
Tusazeewo tukuleetereko mu bifo ebimu omubadde okulonda mu disitulikiti y'e Mukono era ng'eno abalonzi tebajjumbidde nga mu bifo ebisinga abalondesa obasanga nga batudde nga tebalina kye bakola. Kale ggwe osubiddwa okulaba nga olonda omukulembeze oyo akukwatirako ddala. Abasinga baba bamanyi omubaka wa paalamenti yabakwatako nga si ekituufu ng'ono omulonzi ngono omukulembeze okugombolola wansi yakwatirako ddala. Kagwe omuntu wa bulijjo okwaba kimu kiweetaaga okuweereza mu kitundu kyo yakivunaanyizibwako. Kati chairman LC3 ne LC4 nga meya ne LC5 abantu abo ba mugaso nnyo eri abantu kuba loko government kwetuukira emisolo gyonna be bagivunaanyizibwako. Omuntu wa wansi buli kantu konna kaalina gwavunaanyizibwako kuba ekitegeeza alina ofiisi emusangibwamu era etambuzibwako ebintu ebyo. Njagala kufuna pulaani, njagala kuyamba kino ebintu ntuwe bito naye MP talina ofiisi. Wogenda musanga nti wano ofiisi ye gaba makage mpozi wabafunyeyo chance n'afuna obwa minisita ate lejja musanga Kampala. Okiwulira kyovola kati ba MP abasinga osomusanga wa kamera mayido naye nga asula mu Mukono. Muno tuweza mba MP nga 30 abasula mu Mukono muno naye nga ba bitundu biki birala. Kitegeeza tayambye tebalina buvunaanyizibwa mu bitundu byabwe. MP kituufu nnyo okumulonda naye ekyamazima tusaana nnyo okubeera ku bantu bano abawansi ba LC3 ba meya ba LC5 be bantu ab'omugaso era n'ebifo beetaaga okulonda omuntu nga weegendereza nnyo si kumala galondalonda muntu kuba omuntu ono yagenda okutuusako saaviisi ennungi. Kyo kyenkubiriza abalonzi. Abantu baffe bano tukizudde bakozi ate era okulonda kwaffe tekwaweebwa public holiday baluwummula. Abantu baffe bali mu zilooni nnyo bantu bakola babakozesa. Kati abantu baffe abasinga bakeera kukolako naye era ku lwange nze ndaba nti buli omu yandigeze twabategeeza nti womala okulonda ddayo tegeeza munno atagenda naye asuule ki akaluluke kubanga ebiseera bino wotalonda bakulembeze bwaffe buno oba weeryaza amanya wekka tanapu ntono nnyo ate nga twali twagadde nnyo akakiiko k'ebyokulonda katuyambeko. Kati nsuubira nti ebisanja ekijja oba ebinajja mu maaso akakiiko k'ebyokulonda kabeere nga katuyisizamu ebizindaala emmotoka kakubiriza abantu okugenda okulonda ne bateboogedde ku linnya lya muntu naye okwongera okuba updatinga okubakubiriza zi radios TV n'emmotoka eza drive. Ekyo nno kijja kuyamba nnyo gavumenti okulaba nti efuna abantu abalonzi abakulembeze baabwe. Abamu bwe twogeddeko nabo ku beesimbyewo n'abazze okwetaba mu kulonda balina ebigambo bye boogedde ensonga lwaki abalonzi tebazze kulonda mu bungi nga bwe kibadde kisuubibwa. Subuga Abudu erinnya erisinga libasinga okumanya Majala. Naliko kansala wabaliko obulemu ba Mukono district mu kisanja kya Andrew Senyonga. Naye ekintu ky'obuuziza leero tanapu ntono okuva lwe twatandika okulonda akalulu akaffe ka bakansala ba LC5 bonna nga bibadde bujjaawo nga buddiringana. Nze nno nandirowoozezza nti ekyamazima nti lwaki kibeera bwe kiti twandowooza nti twandisoose nga akalulu akaeno wansi ne tulyoka tusembeyo akalulu k'aba pulezidenti abantu nga bakyalina mulaalo eronda abantu baabwe. Naye essaawa ya leero eriya yalonda omukulembeze oli eriya yalonda omukulembeze ono kati omukulembeze omu n'awangula oli n'afuna okunyiiga. N'ekyokubiri abantu beerabira nti omuntu omutuufu ow'okulonda ye chairman LC3 ne meya ne LC5 be bantu abavunaanyizibwako. Zeno nalire nti MP ebana just naye meya ne chairman LC5 ne LC3 be bantu abavunaanyizibwako omuntu wa wansi. Nga bannaffe bakoze naye nze nsuubira nti bannaffe bambi bagikozesa oba obugayaavu oba okutya oba n'okulaba nti bakolera bibiina. Kyenazuulira ddala mu Mukono wano ebyenfuna eggombolola lino erya Mukono Central Division ng'amagombolola malala ebyenfuna nga biziŋŋamye. Emisolo abantu bawa emisolo naye tebalaba kigikola. Ebyo nno ngenda kuba nti nondoola nnyo omuntu w'ateeka omusolo abeetagisa okuwa ssente entonotono ez'omusolo tulabe nga babagerekera emisolo nga ndi kanso yange babagera emisolo emitonotono okulaba nti emisolo egyo ate basobola ogiwa okusinga omuntu omugaa nti ojja kuleeta omutwalo gumu
naye omutwalo gumu tajja gusobola kiba ekisingako omugamba emitwalo omugamba kanaana akanaana ako nga gyesobola okukaleeta amangu ebitusobola okutambula ebyokwerinda obumenyi bw'amateeka bwasookera nnyo mu mukono nabulwanyisa nnyo kati wembeera ssente bw'eggombolwa lino nalabira ddala nti bassentebe bambi ababeera abakulira security bambi baali tebabisobola kuba tebabisomerera kati nganze omusajja yabisomerera ekyo ngenda kubanga nkirwanyisa nkwatagana ebitongole ebikuumaddembe ebyenkulaakulana omuli PDM buli emyoga esente za sako byonna ebijja mu magombolola ebyo nebenda tugenda kulaba nti tutuusa amaloboozi ku bantu nga babyenyigiramu waliwo sente ezijja zisijja kwogera ez'okusimba emiddo miti bimuli ebyonna biri binkulaakulana ebyo bibadde tebituuka ku bantu tusobola okutugala kanso n'okulaba nga abantu baffe bazikozesa mu byenkulaakulana ate ebyobulamu ndabye nga ebyobulamu binyize nnyo abantu tulina eddwaliro lyaffe okugeza erya district eritibwa Mukono General Hospital eddwaliro wadde lirimu lya district neriri mu ggombolola yange abakulembeze baffe nkoze research nkoze intelligence emala okutuuka ku ddwaliro eyo kuyamba abantu nga tebalinnyayo naye omulundi guno this time around tusaba nti nja kukolagana n'echairman S5 eyalondebwa okulaba nti tumobilizinga tutegeeza abantu tubategeeza kiki ekiri mu bulungi bw'okwanguwa amangu okugenda mu ddwaliro ekintu ekyo nkirabye kyamaanyi nnyo omuntu waabanga ategeezeddwa n'atadda waka Bannamakono mmaze okukakasa obuwanguzi bwange neetiikiriza era mbasuubiza obbaweera mu mbeera yonna kuba ebyokola mbimanyi nali mbaddeko omukozi wa kansa nembeera omukulembeze ensonga lwaki nasaana bwaniti okujjambira ssente ba division nze Ssebuyungo Umaro enzaalwa ey'Emukono Nasuuti mu Central Division nawumula amagye ga UPDF mu butongole era bwe ntyo niŋŋamba nti bakama ffe batugamba tuddeyo tufaanana abantu abo aye tulage n'empisa eb'ekitiibwa eky'amagye ate era najja okwesimbawo kuba ssentebe bw'eggombola lino nga mpita mu kamyufu ak'NRM abantu ne banzisaamu obwesigwa n'empangula ate era bwe ntyo neŋŋenda akakiiko oba ekitongole ky'ebyo electoral commission ekiro ekikola ku byokulonda ekulondesa nekinkakasa neesimbewo era ekyamala okukakasa okwesimbawo nadda mu bantu abantu banjagala nnyo ku birungi byenkoledde Mukono ebyenguudo ebyobulamu byonna security oba ebyokwerinda n'ebyenkulaakulana mu bantu era n'olwekyo ennaku z'omwezi wa leero nga nnya omwezi ogwokubiri mwaka gwa 2026 tukedde bwannawankya ne tugenda okulonda mu kifo ky'ennonderamu ekyeyitibwa Nasuuti oba ku UCC maze okuteekamu akalulu kange ku bwa ssentebe bw'eggombola lino era ku bantu bennengedde lwakuba nti kampeyini zaakoma naye abantu babandabyeko banjezayozezza nnyo nga sinaba kulonda tukuwagira otuli ffenna nga nze omulimu gwawe mbategeeza kampeyini zaggwa era bwetyo nempitawo nengenda mu layini maze okuteekamu akalulu kange era maze okwetiikinga oba okuteekako ekinkumu mbadde wa namba 2 nga nva wansi nga nzira waggulu nga kabonero kange bus kubanga pulezidenti wa Uganda waye driver wa bus ate emirimu gye tugenda okukolera bannamukono oba okukolera eggwanga bigenda kuba bya bannamukono be bannayuganda wadde akabonero bus nyongera okukubiza abantu bonna abawuliza abalaba twongere okukuuma obuntu bulamu n'eddembe ngenda kuba muweerezaamu atagenda kuba nakyejo na kitigi na ttima wabula ngenda kukolera abantu bonna ab'amawanga gonna ab'amadiini n'emiziro na buli kikula kya muntu nsigadde Ssebuyungo Umaro.